abawuliriza ba radio ya Dunamis FM esangibwe Mukono nga bali mu kibiina kye beegattiramu ekya Strong Signal baddukiridde abakazi abali embuto n'abo abamaze okuzaala mu ddwaliro lya Mukono General Hospital n'ebikozesebwa okusobola okubayamba okuyita mu mbeera eno obulungi. Sava Steven Mutebi Junior akola programu ya Ensi mu Kattu ku Dunamis Radio yakulembeddemu abawagizi ba Radio Dunamis ne programu Ensi mu Kattu okutwalira bamaama bano ebikozesebwa. Tusanyuse nnyo kuba nti buli wala nnyo ku baami era mulamu agatugambe nti okulwanyisa obulemu mu baami obuntu bwe tuyise butono nnyo tubolese kubeera kubanga bugira abaana Wenda Katonda batwangalize ate abo bwangu kino kimwagala wadde nga butono naye omukkirize abalina mazakit tuziwe maama bano nga twebaza olw'okuvaayo okwera omwana w'eggwanga buli musimu wangu. Ebibaweereddwa mubadde Mama Kits ezibeeramu ebyetaagisa mu ddwaliro abakazi okusobola okuzaala ate abo abamaze okuzaala ne babawa ebyokulya n'ebikozesebwa ebirala omuli sukaali, pampa, emigaati n'ebirala bingi. Bano basookedde mu lukungaana lwa bannamawulire otudde ku Deera Hotel e Mukono nga lwetabiddwamu bannamikago ababayambeko okufuna ebintu bino bye bakwasizza abakyala. Tubeebaza kubanga mukoze omulimu gw'amaanyi. Omulamwa gwaffe gugamba nti okulwanyisa obulemu mu baami. Obulemu buno abaami beesuulirayo gwa naggamba mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Bwe bulemu bwe twogera ku kigambo obulemu mu baami. Kubanga weesanga abaami bangi basuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe ne batatuukiriza bye balina kutuukiriza ng'abakyala gamba ng'okulabirira abaana. Abakyala babafunisa mbuto ne babaddukako mu malwaliro ne babalekayo ne besanga nga abakyala bali mu kattu nga programu yaffe weegamba Ensi mu Kattu. Kaakati mu bawagizi tulinamu kaŋŋambe ba main supporters ng'era mwe muli bano Joy Primary School. Bannamikago kubaddeko abaana b'amasomero okuli Joy Primary School, Honorable Drase Isaac eyeesimbawo mu kifo ky'omubaka wa Mukono North, Honorable Sarah Nakintu eyeesimbawo mu kifo ky'omubaka omukyalo wa Mukono District, ekkanisa ya Eagles Mountain Mukono, Lauben Family okuva e Nasuti SDA, Footsteps Furniture, Omumbejja Winfred Nakayenga n'abantu abalala bangi. Akaseera kano twakalina akakalagaane era muwala okukola omulimu okweta ebintu ekika kino okuba nti tugenda okuyamba bamaama. Mutebi agambye nti omulamu omukulu ogw'okudduukirira bamaama bano kwe kulaba nti balwanyisa kye bayise obulema mu basajja kubanga bangi ku basajja beesuuliddeyo gwa naggamba eri obuvunaanyizibwa bwabwe eri abakyala. Ensonga eno nkulu nnyo. Omanyiize ng'omuntu nze omukwakulira ku muzadde omu nenagezanko nnyo okunoonyereza nga sinoonyereza bya Putin byokukanga omukulu ebwenda bayambadde Mugisha ne bya Biden. Obuzibu buvaawa okuba nti abazadde abaami basula obuvunaanyizibwa bwabwe nenkivumbula tuli mu kijje ku nze nti abaami balina obeezi bulemu. Bw'obabuuza bakugamba oyo omukyala yankola kino ate omwana atakuwa ansa. Abasajja bangi bwe bamala okufunyisa abakazi embuto nga babaddukako era abakazi betusanze mu ddwaliro lino batubulidde bye bayitamu olw'obutaba na buyambi nga abasajja babalekawo dda. Ddala mbalamusizza nnyo banyago n'abassebo. Amanya gange bampitana Kayima Esther nga mbeera Bukasa. Tunuulyako eno. Lino eddwaliro lyaffe erya dispensary tulyebaza nammwe era tubeebaza okutuleetera ku buyambi naye ng'eddwaliro terituyisa buli ddwaliro ddungi nnyo ddala kubanga nozaalirawo omwana wa kusatu naye nga buli kimu bakituwa bulungi batukolako bulungi bamidwife balungi
nammwe yatubeeyanzisa nnyo olw'obuyambi bwomukuleetedde. Mu bano omusangiddwamu n'abawala batanneetuuka nga balina embuto era abawuliza ba Dunamis ne bavumirira nnyo abasajja abafunisa abawala embuto. Kiteekeddwa okulwanyisibwa abaami basobole okuba nga baddamu omulamwa bayonoonye eggwanga lino kubanga baganye okutuuza obuvunaanyizibwa bwabwe. Omwami atalabirira mukyala alina olubuto atalabirira mwana ageraageranyizibwa okubeera omugwagwa n'okusinga omulalu. Agambye nti kyennyamiza abasajja okudduka obuvunaanyizibwa bwabwe mu maka ne babulekera abakazi ekiviiriddeko amaka mangi okusasika. Omwami yamuwa olubuto luno taliiwo talabika bazadde be bamulabirira ku ssaawa eno. Honorable Drase asabye abasajja obutakoma ku kuzaala mu bakazi kyokka wabula batwale obudde okubawa ebyetaagisa n'okuweerera abaana kubanga abasajja gwe muto gw'amaka. Omuntu nazaala oba nazaala omukyala akola ki nadduka n'aleekera omudaala wonaire ki mukyalo oyo kibi nnyo. Nze njagala kubajjukisa ng'abaami musituke. Eggwanga lyaffe lino okuterera bulungi ffe abasajja tusaana kusitula mugugu gwaffe. Ogenza okuwana omukyala ng'omanya nti omukyala agenda kufuna lubuto. Okufuna lubuto kitegeeza waliyo responsibility okulabirira omukyala oyo ne family. Ng'oba omanyi tolina obusobozi obwo ng'omuvubuka muwala agenda kukola ki okukwanakwana ki abawala kubanga it comes with a cost which is a responsibility. Honorable Nakintu naye avumiridde abasajja abafunisa abawala abatanneetuuka embuto. Tujja kuddamu n'okugaba mother kits specifically nga zaabo abawala abato abatalina buyambi abatalina mwasirizi. Kyekyo kyetwagala okuzzaako banange twagala tuleetewo enkulaakulana mu byenfuna. Olunaku lwe tulabye ng'abakyala bali bubi nnyo mu byenfuna ate ng'eggwanga lyaffe lirina 52% abakyala. Omusawo Betty Nakazibwe akulira ebyokuzaalisa mu ddwaliro lya gavumenti erya Mukono General Hospital agambye nti buli lunaku bazaalisa abakazi abasukka mu 3 era beenyumiriza mu kubeera nti bayambako kubaleeta obulamu ku nsi. Program eri ku Dunamis ensi mu kattu mwebale kwagala bakyala baffe mwebale kubalowoozaako mwebale kubasuulira mwoyo kituufu basanyufu wadde bali mu bulumi naye era kitwale nti basiimye mikwano. Buli lunaku nja kugamba tuzaalisa abaana tufuna abaana 3 mu ssaawa 24. Bwe guba nti mwezi tubeera mu bakyala nga 8 ku 9 olumu tukunukkiriza okuyingira 1000 naye we tutambulira awo kubanga eddwaliro lyaffe likyasinze ddene mu Mukono ate buli muntu aweereza wano. Wabula agambye nti kyekisinga okubennyamiza be bakazi abajja okuzaala nga tebalina byetaago mu ddwaliro na transport nga n'abamu batambuza bigere era bagenda okutuuka mu ddwaliro nga bakooye. Obwetaavu bungi nnyo mu malwaliro toyinza kumalayo. Oyinza okugamba nti buli wano ne bakuwako kye bakuwadde ne kiggwawo ate kirala ne kidimandinga. However, ekitono kye tulina kye tukozesa bwe batuba nga tukibadde kingi abantu bangi ng'amazima gali mu Mukono abantu wano bangi. Nakazibwe akubiriza abakyala abatalina bikozesebwa obutagenda mu bamulerwa kubanga eddwaliro teriyina mukazi gwe ligoba nga azze okuzaala. Agambye nti bangi abagenda mu bamulerwa okuzaala bafunirayo obuzibu oluusi ne bafa nga bazaala era n'asaba abakazi abali embuto okujjanga mu malwaliro okunywa eddagala okugoberera amateeka g'abasawo ate n'abo abazadde okugemesa abaana baabwe. Amannya muli Katwa Defense Kavule Village ate vyekiti muli n'eddwaliro. Nebaza nnyo pulezidenti wa Ensika Mukatu omukulu Sava kye bakoze okuddukira abakyala abadde mubi kituufu. Omukyala ajja bamusaba mother kit nga tagirina n'abeera awo ogendewo omusawo ng'ate ogendewo omusawo nga obalaye bano tebazirina bali tebazirina kati naabanga atwala obudde okubanga omusawo amuyita n'atambula nadda eno nadda eri okukkakana ng'adduse n'ava mu ddwaliro olwa mother kit n'agenda ewamulerwa ne tukizuula nti bw'atuuka ewamulerwa amagamba eri tebasobola n'atuuka okufiira ewamulerwa omwana n'afa n'omukyala n'akola ki n'afa. Nebaza abakyala basobodde okuvuma kati balina mother kit baziwadde ate nga basobodde okuba mulerwa tebagenze wamulerwa. Ate naffe abazadde tukuzizza bubi abaana balaba balina ennyambala embi temubabuulirako omwana n'atambula okuva ku makya paka n'akuma essaawa 4 ayambala bubi
omwana alalukiraawo ate ennaku zino abaana beetega kati abazadde tusaba naffe tukole ki tube nga tubuulirira abaana baffe abaana bakole mu mbeera ennungi omwana amale okusoma atwale ebbanga yekkaanye omusajja ate bamwanjule nga tamaze gakola kigabuuka na mbuto ebyo byonna twebuulire bakulembeze tuveeyo nga nze wenvuddeyo tube nga tubuulira abaana ki abawala n'abavubuka tomala gafunyisa ki muwala lubuto